Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Bannayuganda wowe botazuukidde kibuuka y'Abagamba nalwo teyazuukidde. Mbalamusiza nnyo buli omu gy'asinzira okutulaba. Mwebale nnyo okuwagira Media Choice Television yozesa alongo kanka kapita. Fena tugambire wamu nti awangaale agundegunde maaso moji wango tabuuka Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ronald Frederick Mwenda Mutebi Owookubiri. Emboozi olwaleero gye mbaleetedde nsaba okoowoola Omuganda n'atali Muganda alumirira Obwakabaka bwa Buganda nti mwenna mujje n'omulala agambe munne nti tujja kwetaaga okugiwa amatu. Kaakati ngitandise. Omusajja omuzeeyi gw'olabaawo erinnya lye ye Abdul Migadde Kasujjulubinga w'Obwakabaka bwa Buganda yagenda okwetoololerwako emboozi y'olunaku olwaleero. Nga sinaba na kugenda mu bingi nnyo na lwaki waali atamanyi ki oba ani gwe bayita Kasujjulubinga, njagala okutegeeza nti omusajja gw'olabaawo yasumikira Bakabaka abalangira n'abambejja. Oyo yalina obuvunaanyizibwa bw'okutuuma abaana ba Kabaka amannya, yamuteekako ekifundikwa ky'obusika, yabikkisa Kabaka akabugo oyo aligenda okulya Namulondo. Engo Kabaka gy'alinnyako gye mutera okulaba ng'alinnyeeko engo eyo bagiyiga babiri ne Kasujjulubinga. Yayigga empeewo enjeru ne Kabaka bagiyiga babiri. Kasujjulubinga ne Kabaka be bayigga empeewo enjeru, ebyo twabisomesa ne Jakana Sulaiman Nadduli. Kasujjulubinga yakwasa Kabaka eminyolo egikuba mujaguzo, era bw'ogenda eri ewateesezebwa ebiteeso bagiyite Paalamenti y'Obwakabaka bwa Buganda mu wankaaki eri yatuulira ddala wali wennyini awo Kabaka ku layini yemu ne Kabaka, era awo batuulawo n'Ow'Enkima Mugema be bamubeera ku lusegere. Njagala era okutegeezaako nti ono talondebwa bulondebwa, takubwako kalulu nga kabwa pulezidenti azaalibwa buzaalibwa. Kaakati njagala muli omu ayite munne muwulire ebigudde e Buganda nga Kabaka taliiwo. Njagala n'akatambi kano mukatambuze, buli Muganda ayina awulire ng'ekifumba kitokota ewa Kabaka nnyinimu waatali, ebikere byatandise dda okulinnya ennyumba. Mu bumpimpi kambaweeko mu bye tugenda okulaga olunaku olwaleero temubisubwa. Nti ssaawa zino wentuukidde wano nga n'ebibaati baabisazeeko wensigadde nga sikyaweza wadde fuuti 2 ng'embuga bagitutte. Balitutte balimazeewo era ayagala ayiteyo n'ebibaati byalumye ne kaabuyonjo oba toyireeti bagitwalidde ku sayidi eri awatali wadde atamanyi embuga ya Kasujjulubinga weeri mulagirire tugende twerabireko n'agaffe awo erugala mu station kuliva e Kasubi ku Masiro, kuliva Emengo Sentema Road, kuliva Nateete mu masaŋŋanzira eyo yali embuga kati etekyaliwo. Oyo yeeyita Omumbejja tabeerangako na ku ttaka eri ne bamweyambisa. Nze Kasujju omulangira asooka Omumbejja ani bonna, kubanga bonna bannaalinnya abaliwo essaawa eno nsuubira nti abasinga bayise mu mikono gyange. Abalangira abakulu nga Kasimu Nakibinge nga basikira bataata baabwe, abalangira nga Namugala nga asikira Mawanda, abasinga essaawa yazino. N'alibadde n'oyo omulangira Sebaaleeta Omumbejja alina emmundu mu kiwato, n'alibadde mmumanyi. Nze baŋŋambanga awuwe waliwo unity, simanya bakuumawo bukuumi. Kaakati batuuka ku ebyo kubanga yaŋŋambako lwe yajjaawo nti nze oyo mwewalulira ne wano mu kikooyi we nnina nina emmundu, nti nze oyo mwewalulira ne wano mu kikooyi we nnina nina emmundu. N'alizeewo nti ng'abakulu bonna bali mu Bulanga Emmengo, nnyingira mu geeti ng'abantu banteezeda, ng'abakubira essimu ali mu Bulange nti Kasujju yajja, ne bankwatira ku mulyango. Ebiseera ebyo ne Katikkiro naye yaliyo naye ndowooza ye teyamanya, ne bankwata banziza eruki eruzira. Kawalya n'agamba nti wano tewayingiramu, n'agamba nti nze njogera nga sipiika wa gundi, era bw'amala okunnunulamu abo abaali bazze okunkwata nannyingiza munda nanfunira emmoloka eyali entintinge n'eŋŋenda. Namala ennaku nyanga nina emyezi 4 nga sifuluma bweru, ntambulirako emmotoka entintinge nga zonna zeetaaga kukwata nze. Balina bifayiro bibaggulaggulawo, balina ebisangosange, era ojja kuwulira ebintu bingi naye nze ebyange bipapula. Byobadde njagala okubuuza, tokyalina busobozi bwetuukira
kubanga mu buyinza bwo obw'ennono olina kuba wali nga n'ekiwandiiko totuma wabula ng'okikola ki ng'okyeweerayo kikikweraliikiriza nti kiyinza n'okuba tekyatuuka. Kyalibadde kirungi nti olusanga kuno okudda ku ntikko waggulu gye tulaga ebiwandiiko birina emitendera mu ebiteeka okukola ki naye nze ennono entegeeza Ssaabasajja kumusanga munda mu lubiri naye ekyo ekitakyasoboka kukolebwa ku nsonga endala nze Kasujjurubinga nze nteekako ne Ssaabalangira lulyo olw'abalangira baluyita lulyo olw'abalangira baluyita luki kubanga abalangira beddira emiziro giri sigamba gwe baali badde n'ebika bimeka era bangi nnyo bayitirivu mu nnono mu biwandiiko ebiri wano Ssaabalangira takkirizibwa wadde okutwala olumbe mu maaso gaakyo naye kaakati Ssaabalangira amanyisibwa n'ensonga ey'okundaga nti nze ndi wa wansi. Ssaabalangira ebiwandiiko bye nnina wano nga sinnaba na kuzaalibwa 1953 era Ssaabalangira eyaliwo mu biseera ebyo ayagala okuyitawo baamuwawaabira omusango. Ssaabalangira takkirizibwa wadde okutwala olumbe mu maaso ga Kabaka naye essaawa eno atwalibwa ng'omukulu kwe balinga abatondawo nti nakyo kika n'okugamba gwe bondaba wano olaba ddala nti ndi muguwa ddalo ne bafunayo omukozi eri ewa Buganda Land Board ng'agenda ayogera ewaffe nti Kasujju yagwe ddalo ddala gwondaba mu myaka gino nze ayolekera 7 ndi mutabufu wa mutwe kakati ebyo byonna ne tubigumira olwa Kabaka waffe naye nzize wano mu maaso ga kamera kukubira balangira abataka abatakyasobola wadde okutuuza olukiiko banyonyole ku nsonga z'Obwakabaka. Obote bwe yajjawo Obwakabaka abataka be baasigala bakuuma Obwakabaka. Bwebaayo omuntu ng'alina akapapula nti nze natunda ku mbuga ya Kasujju wadde disimolemu bakatwala emmengo bakalage nga nze nga migadde nga nakateekako omukono njogeddwako bingi naye kwagala kunzijayo kubanga nze Ssaabasajja mukwano gwange Ssaabasajja mukwano gwange era yawulirizanga era netunyumya netuseka netunyumya netuseka eri abataagala kulaba ng'oyogera ne Kabaka. Omukyala yali yeeyita mu mbejja naye nze mbambejja bentwala simulinaamu era ne mbambejja bwa Buganda takola ki naye mu mbejja era ye ng'aba Buganda Land Board anti yagamba nti wa mu State House era bwe yajja okuntiisatiisa nga ŋŋamba mukuwoza nawoza okuva mu 2008 paka ettaka lwe baalitwala mu 2000 anti munnange ye ndowooza gye yakoleranga emirimu gye siyinza kumwogerera aba Buganda Land Board olumu n'abannamawulire abaamuyitanga omumbejja bayinza okuwa obuvo bwe nze siyinza kugamba nze mubambejja asooka n'aga nti weewaakakungulu abeewaakakungulu ne bamwegaana ennyumba bagimenyi bankasuka ebweru kyenvudde nvaayo siwe muse ku luno ffe tujja okusooka okugwa nga nnyini mutannaba gwe musota gwe mpologoma Kabaka mwali akyala mu Buganda saba abatuuze mumpe ku ngalo. Essaawa 3:45 olunaku olwaleero liyidirira emboozi mu bujjuvu nga Kasujju Rubinga ow'ensangi zino aliko Abdul Migadde yeekokkola abazze okubba embuga ye eyamaze dda okutwalibwa nga n'ekyolooni kiyita ettooyi kyasibiddwako dda takyalina waagenda. Ssaawa 3:45 Teesebwako Sseggwanga mu Buganda yasinga okuba waggulu kikome ekibala zaabu n'amasanga kalema kansinjo beene mutebi yadde Obwakabaka bwo buli mu kuyuga abasajja n'abazaana bo tukwagala era kyukyungukoledde akayimba bijja bikusomooza yongera ogguma ffe gye tuli abasajja b'abanywevu buli mbeera ebyo birwanyisa kumayo